Eyawabirwa munakibiina kya National Unity Platform omukulu Male Wilson eyamulopa mu kkooti ng'agamba nti ono okuwangulake kwalimuko tekwali kulambulukufu era nga yavaayo n'annyonnyola emisango egy'enjawulo gye yasobola okulabika nti bwetyo akola ki alopa okulabika nti bwetyo omukulu ono n'avaayo n'alaga obutali bumativu bwe n'agamba nti kkooti yerina okumutaasa. Tujjukira nti omusango guno yasooka n'agulopa mu kkooti esookerwako ate bwe baamaliza omusango ne bagugoba bw'atyo n'agenda mu high court nasobola okulabika nti bwetyo mu kkooti ejjulirwamu nesobola okulabika nti bwetyo ebasindika ne bakomawo era nga boolaba ku kkooti wano abo bonna boolaba bawagizi ba Honorable Kayondo oluvannyuma okulabika nti bwetyo omulamuzi Collins Ashir bw'ati yavuddeyo n'ategeeza nti omukulu Kayondo omusango gwe bamulopa bagumulopa mu bukyamu era nga bavuddeyo n'ategeeza nti omukulu Male Wilson bw'ati okusinziira ku bujulizi bwe yaleeta nga tebwesigamwako era nti byonna bye yalopa byali si bituufu. Okusinziira nga boolaba high court eno omulamuzi bw'amaze okakyemula bw'atyo ne bagezaako okulabika nti bajjaganya basanyuka era ndaba omubaka ali wali agezaako okulabika nti bwetyo abamuyozaayoza n'okulabika nti bwetyo embeera nga bwetambula era osaidi wano wendi waliwo abamu ku bawagizi ba Honorable Kayondo bagenda okulabika nti bwetyo mukwano gwange bagezaako okulabika nti bwetyo embeera buli kimu bakitambuza bulungi. Asebo amannya gaffe Erinnya nze Segenya Davis nga ni muwagizi wa DP ate omuwagizi w'Omubaka Fred Kayondo. Owulira otya mu kaseera kano njagala otunule eri bulungi mu kamera owulira otya mu kaseera kano? Essanyu okuva ku mutima gwange olw'obuwanguzi buno bwe tutuuseeko kuba twabutuukako dda ne bannamukono South badde baludde ofuna obwenkanya bwabwe olw'okuba nti obujulizi obwaleetebwanga mu kkooti omulamuzi abukasusa eri mu kasero n'agamba tebulina makulu tebulinaamu yadde ensonga yonna era nga ffe bannamukono South tuli bamativu n'enkola y'amateeka n'engeri gyekozeemu emirimu gyayo wadde weewaawo ebadde tukereezaamu naye obuwanguzi tubutuuseeko. Ebimu ku bye bavunaana Honorable Kayondo bagamba nti yanominatingibwa mu bukyamu ebintu bino nga mwe abalonzi ab'okukyalo abeeri wansi mu South ensonga eno mumugirowoozaako mutya? Ensonga eno sikugirowoozaako bulowooza kati nze kamwa koogera mukyala wange y'omu ku banominatinga Honorable Kayondo Fred nange nga kamwa koogera naye mukyala wange yennyini yasayininga ku mpapula zonna naye bavaayo ne bamuwaako obujulizi nti teyasayininga. So ebyo byonna byali bigattire ngeri omulamuzi wabikubye amazima gaali nti Honorable Kayondo yanominatingibwa naye tusuubira nti bino byonna tebibaddewo lwa mutima mulungi. Waliwo ate abopozisoni bennyini abeeyita ab'amaanyi mu kitundu n'okulyana constituency yaffe abadde bakola enkola eno naye nga tebadde yabwenkanya. Amazima gali nti omubaka yanominatingibwa mu bulambulukufu ngeri omulamuzi bwakiraze. Okay, neyanziza ensonga ey'okulabika nti bwetyo omulamuzi nga bwakamaze okawangamula njagala funa wano omwami omulala Sebo njagala ombuulire owulira otya kati nga mumaze okuwangula omusango nga banna-DP? Empulira ly'amaanyi nnyo era obuwanguzi otuuseeko nga banna-DP mu mukono South bw'amaanyi nnyo era tukakasa nti Katonda yatukulembedde mu nsonga eno. Omubaka oluvannyuma lw'okuwangula omusango guno kiki waawo aba atandikira? Omubaka babadde bamukereesezza nnyo okuyamba abantu. Omubaka babadde bamulwisizza kubanga abadde takyayamba abantu olw'ensonga nti nga kkooti wemuzimanyi nti zitwala akasente akakola ki akawerako. N'olw'ensonga eyo nga bwe tumaze ofuna obuwanguzi bwaffe obwenkanya bwaffe abantu ba mukono South basuubire okukolerwa era Honorable agenda tandikirawo. Okay, kino kirina nga mu banna-DP okubeera akaseera kamaze mu kkooti waliwo we kabatateganizaamuko obeera musinze kufunamu? Kakereeseza nnyo emirimu gy'omubaka kuba bingi bye yasuubiza okukolera abantu bye babadde tannakola mu myaka gino gy'abadde yakamala mu Parliament nti ebbanga lyonna abadde yeewoba mu kkooti. Bamulagidde omukulu Male asasule. Kino omubaka mumuwa magezi ki amusasuze oba amuleke? Omubaka ffe tugenda muyambako okubanja Male kuba yayinza okwagala mufunamu ekisa naye okusinziira Male bwakosezza mukono South eyo naffe tugenda kumusumbuwa nga tuyambako omubaka omubanja. Kale neyanziza bwe bityo webiri olunaku olwaleero bwetyo bannamukono South bali mu kujaganya olw'okulabika nti bwetyo buli kimu nga kibatambulidde abali ku saidi ya mukulu Honorable Fred Kayondo bali mu kujaganya bali mu kuba mbuutu ate saidi ya muganda waffe Male Wilson bwatyo yemuludde n'abulawaawo tetumanyi ye azzaako ki oluvannyuma lw'okulabika nti bwetyo kkooti emulagidde nti omusango guno alina okulabika nti bwetyo aliyirira omukulu Honorable Kayondo era
tulabye ababaka abawerekeddeko nalebo Kayondo mubaddemu omubaka wabo yikwe Sausi abaddewo mukulu Dr. Lulume Bayiga tulabye n'ababaka abala okuva Emityana ne banna DP okulabika dibetyo bamuyambako okumuyozayoza so ebisinga kaawo katuyongere obikuletera kugaggano telefina. Ekitongole ekyokulonda kikabakaleeta mu parliament tukakyuseemu abantu okugenda okuvuganya basooke bakebera mitwe kubanga kijja tuwonya ebintu bingi bw'otunulira omulamuzi ensala gyawadde ng'akugamba nti tosobola kujja wano n'ogamba nti oli yakozesa akabonero ka Nuupu ng'ate okimanyi bulungi nti Nuupu ambuleera oli wa Democratic Party wa Nkumbi ne mu byonna twebaza Katonda nti omusango tuguwangudde n'umwa nnyo nti abantu ba Mukono South bajiddwako obuweereza okumala emyaka 2 nga tuli mu kkooti tuweera ennemba naye nga n'Abawabira tasigamba nti nayagala kuwangula lwabula kulemesa bulemesa kkola naye nkusaba abantu bonna betwawangula babeere ng'abantu abalala Kibule bamuwangula mu Mukono North teyita muntu yenna kuwaaba kugamba nti naaluluma Kafeero bamuwangula enakifuma talina gwe yayitamu naga nawangu ntina alulume naye kati ekizibu tulina abantu abaluluma kkiriza emyaka 5 giggwe koleme butalulumira muntu mulala kubanga otunulira bambi musajja atugwe bakozesa nga alina bubeeza amululumiramu nga ye ng'omuntu ekyokukola talina ne mu kkooti bamuleese buleesa abadde agaanye okujja ng'agamba tufuna ng'omusango siguulira naye nga wali waaluluma ng'agamba era genda Kayondo tumulemese abantu bonna bakoppa abantu abalala abantu bangi be baawangula ne batalulumira mu bantu balala n'olw'ensonga eyo twebaza Katonda nebaza nebaka bannange abatambudde nange abazze ne tubeerawo nga tuwangula omusango guno nebaza balooya bange nebaza looya wange Nalukoola akoze omulimu gw'amaanyi Lawyer Nalukola tumukozesezza ebintu bingi musajja watu n'alekawo n'emisango emirala egiriko ssente empitirivu najja wano nebaza abaana abanominatinga batuuka ekiseera musajja mukulu n'abagulanga buli omu amuwa obukadde 10 kujja mu kkooti kugamba ano nti nno nze saasayiningira Kayondo kubanga alina omutimba omubi ogw'effubitizi kubanga namuwangula naye abaana bange abanominatinga ne bagaana ne bagamba nedda ffe Kayondo twamuteerako emikono kuba ye mubaka waffe n'agamba kati buli omu muwe miliyoni 15 ne bagaana mbeebaza abaana abanominatinga 10 abo nebaza abawagizi bange abatawedde mu maanyi buli sera babadde nga bajja ne bagamba tugwongeddeyo omubaka kakati jangu mujja abantu ne bava empatta bagombolola ne bava empatta basekajja ne bajja balabe omubaka waabwe n'olw'ensonga eyo mbeebaza mwenna tugenda kutegeka olunaku olw'okujjuka okwekulisa omusango ate tutandike buto kakati tulina okukolera abantu obudde bwe bamaze bungi nnyo naye tulina okukolera abantu ate n'akalulu ka 2026 tuddemu tukawangula bakuluno banaatuwaabira kuba tugenda bakuba envuunula bibya tuvudde wano n'amaanyi mayitirivu nnyo mwebale nnyo mwebalire Kkooti egambye wangi ekyaki siina mutawaana ku muntu gw'empangudde simuyinaako mutawaana Briefly mu luzungu kitegeeza ki? Kkooti zeetaddewo Kyembuuza briefly mu luzungu kitegeeza ki? Briefly in English? Okay. I want to thank God for today because finally justice has prevailed. Though justice delayed is justice denied, but finally you have got the justice. I thank the judge because he has given this case substantive time. Item by item,
elaborating everything. So I thank the judge for such a beautiful judgment. I want to thank my team that has stood with me since we began this journey, since campaigns and up to when we began on this embankment of the court. My team has been there. My team has been with me. So I thank you very much. So today, finally, this case has been concluded. We are going to celebrate it, but the major thing is we are going to work for people of Mukono South because they have been denied service for the last 2 years. We have been moving in and out of court. Courts are always expensive, but since today it has been declared, we have won. We are going to start here and then to deliver and work for the people of Mukono South. Thank you very much. Ntibano batumalira biseera kwagala kutuwa tutumuli abwerere toyinza kujja mu kkooti ng'olina obujulizi bwa lusuluuju sina kindi nga tewali omulamuzi abakubye nyingo ku nyingo ate oyo omulamuzi yasoma nnyo ate mugezi tebalina we badda ffe tubalinze bwe baba baagala baddemu beenyanyamule bakaayane bakube ensawo yaabwe kubanga omulamuzi alagidde batusasule n'otusasula ku nsaasaanya era ngenda kuwakirayo anti wange amagezi nti abantu ng'abo basaana okugobolola ettumba lwaki baagala okwonoona obudde bw'abalonzi abalonzi bakugaana ne bakuwa obululu butono nnyo bwa lusuluuju ate gwe weekakaatika ogamba yeggwewe yalondebwa ekitali kituufu yali munafu nnyo omuntu oyo nga n'ebibe tebimuwulira ng'ayogera talinaawo nsonga avumbeera atazze wano okuwuddisa kkooti tumukompodde bassebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire ddala tumusasabudde tumukubye ekikompola ky'amateeka basalawo ne bawawo nalebo Kayondo akalulu ne bakamuweera ddala mu bujjuvu amuwere nembya yafuna obululu 14 bamusinza obululu emitwalo 2,12 n'ekintu kuno kubadde kuwere nembya buwere nembya nga nebaza abantu ba Mukono South ababaddewo ne mwami Kayondo ono kubanga omusango omuntu bwabeera nga akuwere nembya akumalako n'ebyewungula akulemesa okukola effectively abantu ba Mukono South bazze wano mu bungi bamuwa akalulu kaabwe era badifendinze obuwanguzi bwabwe nga bayita mu Kayondo n'ekyo njagala okubebaza abantu ba Mukono South Kayondo bwe mwamusindika eddoboozi lyammwe lyatumbuka mu palamenti Kayondo yatukolera research Kayondo ayogera n'ennyenje ne zikunkumuka Kayondo awolereza si Mukono South yokka wabula awolereza Buganda ne Uganda okutwalira wamu Kayondo si mubaka wa bulijjo talireejula Kayondo mubaka wa ggwanga wa waggulu nnyo atumbidde mu bire n'olwekyo aba Mukono South okujja wano okudifendinga obuwanguzi bwammwe kye mukoze gye kiri era twagala okubeebaza ffe nga ab'ekinywi kye nga bwe mutulaba aba Democratic Party nga bwe mutulaba tuli wano okurisivinga obuwanguzi buno tubadde mu bulumi wamu ne Kayondo nga buli lwatabeera naffe n'abeera mu makooti ng'awere ennemba tulumizibwa kubanga nga ttiimu bw'ebanga ebuzeemu omuntu omu ffe abaliyo omwenda ffekka nga tumwetaaga nnyo olwaleero ttiimu kakati eweze tugenda kuweerezeganya emipiira era tuteebe bulungi nga bwe tubadde tukola n'ekyo abantu ba Mukono South mugende mu maaso n'okumuwagira mubeere mutima inna tuli nammwe era bw'anaabeera nga mulina kye mutegese tugenda kubeerayo na mutima nalwo na bbiri tugenda okujaguza obuwanguzi bwaffe si buno bwokka naye n'obujja tugenda kubutandikirawo nga bukyalaba anti konoweeka tokalira kolaki kusaabattaka oyo munnaffe yanaamanya gye binaggwera naye nanti bagamba nti akeewa obulume kakunira n'olwekyo akunire twamulabula n'agaana okulabuka bye yali aleeta gaali majaani atwononedde obudde ne kkooti agyononedde obudde naye ekyokuyiga kye tufunyeemu olunaku olwaleero nammwe bannamawulire kye muteekwa okumanya nti ekisinde kya people power kyali kyaffe ffenna si kya kibiina kimu ekisinde kya people power kyaffe ffenna
naye ng'osobola okubeera mu kibiina kyo n'obeera owa people power ne kkooti ekipronounce nze muwulidde bannange bannamawulire muteekwa okukimanya NUP kibiina kirina umbrella nga DP bwerina enkumbi ono yali agezezzaako okuwuddisa kkooti ng'agibuzaabuza ng'ayagala kubuzaabuza n'abalonzi baffe nti waliwo ekyenjawulo kye twalimu kkooti emudisprovinze ekisembayo nga Honorable Kayondo bwagambye okuwangula abantu abali mu kuvuganya NRM nga tulinganga nsenene ekyo kikome abantu abakozesa abantu abali mu ffe naye ne baagala okuzoganya ffe baba bayamba Museveni kutojjera era njagala okubategeeza nti okukozesa omuntu owaffe okutaataaganya mission ey'okukwata obuyinza omuntu bategeeza kiri kimu mweke nyini bannamawulire mwe mwatulaga endagaano Democratic Party gye yakola ne government ate ebyo nalina bibagamba dda nga munseke yambagamba enkumbi eri mu bbaasi enkumbi eri mu bbaasi nga muwakana naye mwami Mawu n'atuyamba nannyambako n'agenda n'akola obufumbo mu lujjudde era ndowooza obalabe bonna olabyewo wano owa NUP oba FDC oba olabyewo wano omubaka wa FDC aze n'abo abali mu bufumbo ne NRM era bonna nga bali mu bufumbo ne NRM bwe babadde wano so ekyo tekikyali debatable mumanyi bulungi ti Democratic Party eri mu bufumbo ne NRM so DP is an extension of NRM ekyo tekikyakubaganyako birowoozo ate ekirala akaana bwe kabba sukaali n'okaleka enkera kasitukira mu TV kati gwe bawooza mbu tuli opposition ku opposition naye ng'oli amenya obw'amateeka amenya amateeka n'omuleka bulesi bwotyo enkya bagenda kutta Kalumba Kalyankolo ono waliwo munabyabufuzi yali amulumba obubi ennyo singa tetwavaayo kuyimirira singa takyalina mulamu okitegeera so ate nga yakolera ekitongole kya gavumenti kuona akolera New Vision so ate yali amulumba nga naye ali mu gavumenti so singa yasirika n'atekubira ndulumba olw'okuba nnumba ali mu gavumenti singa takyalinawo so bantu mwe njagala mbategeeza ekigambo kino nti ekintu kyabayita obumenyi bw'amateeka tulina kiprosecuting okutuuka ku nkomerero era waliwo wano kyempulidde omulamuzi ng'ayogera n'agamba kakati bino walina biropa eri mu kakiiko k'ebyokulonda obumenyi bw'amateeka oba obumenyi bw'amateeka wonna woobusangidde wobuwaabirira azongazi omukisa gukyakola ki gukyaliwo naye katugere tusome judgment eno saagala kupreemptinga biri mu judgment kubanga mbadde siri attentive nnyo olw'okuba nti ndi mulwadde nzize embeera ebadde nzibu naye nga mbadde nina okubeerawo kulwa abantu bange abamukono south abampa obululu bwabwe